Program Fayilo ku Meeza ku Bukedde TV gy'okyalaba twagala okunzika fayiro ezikwata ku bubbi bwa mmotoka n'okutta bannyinizo nga tufuna ebyokuyiga okuva mu egyo emisango mu ezo fayiro ze tubadde tugoberera ate wamu n'okuyambako okulaba fayiro ezo ezisikattidde bwe ziggusibwa. Oluvannyuma lw'okulaga fayiro ez'enjawulo nga tulambika obukodyo ababbi b'emmotoka bwe bakozesa ne batwala emmotoka n'okutta bannyinizo, abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bajja wano ku ofiisi zaffe ku Bukedde okwongera okunnyonnyola bye baatuukako n'engeri gye baasimattuka kyokka bambi emmotoka zaabwe ne zitwalibwa. Ddamulira Charles baamubbako emmotoka ye ku lunaku lw'abakyala olwa Maachi 8 omwaka guno. Okwawukanako n'obubbi bwe tuzze tulaba, ye Ddamulira agamba nti ababbi bamulondoola ngadde ewuwe ye ky'ataamanya wabula emmotoka ye yabbibwa mu kiro ekyo era awulira nti yatwalibwa Congo. Baanzibako mmotoka yange, olunaku lwe baanzibako mmotoka yange lwa lunaku lw'abakyala. Nava sayidi z'e Nateete naye bwe nvuga bwe nti ngenda okulaba nga waliwo emmotoka emu enkuba amataala bweti naye nga sigitegeera. Omutima ne gulowooza waliwo abantu abajja nga bangoberera. Ne nnyimirira kumpi n'ettoto nga naatera okutuuka kumpi ne wempetera okudda ewaka. Kati ne nsooka nnyimiriramu awo, bwe nayimiriramu awo nalengera pulimo mu maaso kumpi ne konteyina ng'onootera okutuuka ku ddwaliro lya Kiruddu. Naye nalengera pulimo ng'erinnyamu buleeki kwa saawa zaali wakati wa saawa 3 n'ekitundu azigenda kuwera 4. Ne wayitawo eddakiika nga 3 ku 5 ne mmala n'ensimbula ne nnyingira ekkubo enja n'empeta ku kidda gye nsula. Naye waliwo omukyala ayajja nga nvaako emabega naye saakigenderera. Bwe mpaakinga ku geeti w'ensula nalaba omukyala oyo ng'ava ku booda booda. Ne nnyingira ne nzigalawo ne mpaakinga mmoloka. Kiro ekyo nawulira emmoloka ng'eyaka naye enkuba yali etonnyerera. Naye engeri gye nali nga nze nzuukuka obudde bugenze, nva ewaka ng'obudde bugenderedde essaawa 2:3. Nalowooza neiba wange akola ki? Agenda okukola. Bwe twakeera ku makya omwana wange bagenda mutwala ku ssomero, mukyala wange amutwala ku ssomero, nampita naŋŋamba, taata Saadu, emmotoka yo moloka teriiwo. Ne ngolokoka nange nendaba emmoloka nga teriiwo. Ko ne nzija ekibuye ku poliisi y'e Katwe ne ndipootinga. Najja ne logbook yange ey'emmotoka ne baŋŋamba nkolemu fotokopi. Omwami najja n'ambuuza mmotoka yo gye babbye, ne mugamba Toyota Alex, yali new model UAZ 278K, yali ya silver grey. Ne mbimunnyonnyola n'aŋŋamba tugenda kukola ki? Tugenda kulanga wonna tucommunicatinge na bannaffe buli wamu ku booda nawa balabe nga bagezaako okukola ki? Okulanga emmotoka bagikugira obutasala booda kugenda. Omukyalo yajja ngoberera ku pikipiki alabika yalina kuba omukyalo oyo bwe nteebereza okuba nga yakola ki? Nga y'omu ku bajja nga bangoye. Naye omukyalo oyo bwe namutunuulira afaanana n'omukyala gwe nalabye ku TV nga balanga abamu kubatuusa obuzibu ku batakisi be babbako mmotoka zaabwe. Nakubirako mukwano gwange omu ne mugamba ku makya, ne mugamba emmotoka yange baginzibyeko naye nkole ntya mpa ku magezi. N'aŋŋamba genda ku poliisi olipootinge. Ku makya okwo
nanga agenda ku poliisi olipootinge. Kati yeyabuulira oyo mukwano gwaffe nti emmoloka yange baginzibyeko, naye n'agezaako wa poliisi omu ku CPS gwe yali amanyi basobole okukola ki, okunnoonyezaako mmoloka yange. Naye omwami oyo gwe yandeetera wa CPS yajja ne mukwano gwe, yajja n'omwami abamu ku bambega ba poliisi ewaka ku makya, olwali bajja ku makya ne balabawo ne bambuuza ne mbannyonnyola. Kati oyo omwami gwe sijja kwogera linnya olw'ensonga ez'okwerinda, yaŋŋamba nti nsooke muwe ssente, munoonyeze ssente emitwalo 20 asobole okulaba ng'akubira abantu abamu basobole okulaba nga bakola ki, nga bagatta balabe nga banoonya emmoloka yange. Naye oyo omwami namala nenkwata emitwalo 10 nengimusindikira ku ssimu ye, n'atandika okugamba nti anoonya emmoloka. Naŋŋamba ate emmoloka baagigyewo ne bagireeta ennebbi. Naŋŋamba naye bagireese ennebbi, bagireeta ennebbi ne bagiteeka mu woteeri emu. N'amala n'aŋŋamba nti waliwo omwami bamuyita Samunga, nti emmoloka eyo gwe baagiguza, naye yagiteeka ennebbi mu woteeri emu, nga bw'anoonya empapula ezigisaza ogitwala e Congo. Mu ngeri yemu Moses ono nga muvuzi wa loole ye baamupangisa okuva e Busega ku Nkulungo okugenda mu West Nile. Agamba nti omukyala eyali yeefudde Hajat ye yamuwa omulimu gw'okumuleetera obukuta. Yakkiriza omulimu ogwo ne batandika olugendo, wabula ky'atamanya nti baali babbi. Nzaali ennaku z'omwezi nga 16 olw'Essande ku Easter, ssaawa nga 7 ez'emisana nali ngenda mu Bende ku Easter nga waliyo omulimu gw'okutikka ku mmando gwa kasooli. Bwe natuuka e Busega mu lawundi about wegiyisizza n'okkirira wammanga wali ekkuba eridda Ntebe lye bakoze, nensanga abantu bangi bali awo mu kisiikirizi. Ne wabaako omwami omu nannyimiriza, ndowooza nno ndowooza babasaabaze bafulootingidde wano babuliddwa mu mmotoka. Nensiba emmotoka nga ndowooza basaabaze baagala kubatwalako. Omwami omu n'avaayo n'aŋŋamba nti alina omulimu gw'okunona obusonko buva ku Lake Albert, bayitayo Panyamulo. Olw'okubanga omulimu gwe nali ngendako gwali gwa kutikka nkya, ne ŋŋamba awaawo olinja kufuna engeri gye mulimbalimbamu amala okusikayo guno. Ne mubuuza omulimu gugwo nti waliwo ayino Hajati, waliwo Hajati timuyita ajje tuteese. Najjayo essimu n'amukubira, Hajati waliwo omulimu, mmotoka yiino gye mbadde nkufunidde jangu ogende noona akutikke. Bye yamuddamu saabimanya. N'aŋŋamba tugende wali waali. Neyongera mu maaso nenkyusa emmotoka nenjizza ku Northern bypass awo we balinyira takisi maaso awo. Nempaakinga we nasanga omukyala ayambadde ennyambala ya kisiraamu nga Hajati ng'alina omuvubuka muddugavu munene wa kiwago bw'ati. Kabirayo bw'omutunuulya alinganga omuteesoteeso bw'atyo, alinga bano abantu beeyo. Ng'aŋŋamba sebe emmotoka yonna mu bulungi kunze ye emmotoka yange terina buzibu.
tinakowe emmotoka enfu enkadde ez'okunsuza ku makubo. Emmaali yange etambulira ku pulogulaamu. Saagala mmotoka etali nnungi ey'okunsuza ku makubo nabikoowa. Amugamba maama ebbeeyi emmotoka terina buzibu nti ogenda kuntwalira ssente mmeka olw'okubanga si gye nali nkolera. Amugamba gwe engeri gy'oli nga gy'okolera bulijjo ne ssente z'ogabawo zikola ki ozimanyi. Nti ngenda kuwa emitwalo 9. Nemugamba maama emitwalo 9 ssente ntono nnyo sijja kukola. Nanga gobadde oyagala mmeka? Nemugamba njagala akakadde kamu n'emitwalo 2. Ate bwe nkwongerako 10 tokola. Nemugamba ntono olw'okuba nalina omulimu ogw'enkya nga bw'atakkiriza ze njagala sigala ngenda mu gye mbadde ndaga. Nange ne nnemera mu ezo. Kati n'ayita munne gwe namusanga atudde naye awo, omusajja oyo munene. Ne bagendako mu maaso wali nanga katumala okwogeramu ne munnange ne bagendako mu maaso nga wali. Kati ne bavaayo nga bagamba tukkiriza. Nti naye olina ssente z'amafuta? Ne bagamba sirina ssente z'amafuta. Nze kasitoma abampangisizza yateekamu amafuta. Nti oyagala amafuta ga ssente mmeka? Konza mu mitwalo 5 gajja kumala. Nti kikale tugende wali ennamuŋŋoona ku ludda ku laawundi y'omunnamuŋŋoona, ludda ennansana awo ku laawundi. Tugende omwana aleete ssente tukuwe ssente tugende. Nga bayingira mu mmotoka nga nsimbula e Busega. Ono eyanyimiriza ataddeko topi bwaga lubinda yalinga alina n'engeri y'enkovukovu wano naye nga yagiwako ebiragalalagala biringa ebiragala by'ensanso oba kwali kubuzaabuza simanyi oba yali nkovu yaddala simanyi. Kati ye n'alinnya emabega ng'omuntu bulooka eyampadde omulimu ng'alina akasente kayagalayo kuba yali akansabira naawe ani mugamba nedda tugende wali ndabe oba bampa ssente nkole ki kuwe. Ye yalinnya mabega bana babiri nga batuula mu maaso nga nsimbula mmotoka e Busega. Laawundi mba natukutuukanga mu laawundi wali mu maaso. Oludda wano waliwo basenzesenze ennyo ennamuŋŋoona awo ng'oyingira laawundi awo waliwo ne mmala muwagazi nga nva ku kkubo mpaakinga ebbali awo. Wali mu kusimbula alina gwe yakubira ono omusajja alina gwe yakubira leeta ssente ezo yanguwa oleete ne jaketi yange n'obutunda mu fridge. Netusimbula kaseera katono nnyo nga nakapaakingawo awo ku laawundi enda okulaba boodabooda ezze ngirako omuvubuka najjayo ssente mu nsawo bandi obweti oba zaali miliyoni nga 4 mitwalo 2 ne bakwatako emitwalo 5 ne bagamba. Kati ono ng'ayagala okusigala awo yajjidde emabega ono yannyimiriza owaga lubindi ayagalako enjawulo nga bw'omanyi babulooka bwakuwa akalimu bulijjo omwayo akantu nga nkwata emitwalo 3 nga ngimuwa nga tudda mu mmotoka na bana ababiri omukyala ono ayambadde nga hajjati oyo omweru n'ono omuvubuka ow'ekiwago nga batereera mu mmotoka nga nsimbula mmotoka ng'etambula bwe ntuuka e Kawanda bw'ofuluma Kawanda waliwo ka petrol station akasembayo ku mukono guno ogwa kkono bwe nakyama nenywa amafuta full tanka mmotoka nejjula tutandika olugendo lwaffe. Program Fayiro ku Meeza gy'okyalaba emboozi ezo zongera okulaga obukodyo bw'abantu bano bungi nnyo era olina kuba bulindaala. Katummule tudde twongere okugoberera ate tuwumbewumbe ne fayiro ezikwata ku bubbi bwa mmotoka n'okutta bannyinizo.